Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero waliwo munnaffe wano wambuuzizza nti oyinza kunaaba ku ddagala ki ng'obadde ogendako mu nsi z'ebweru, ebintu byo nebibeera nga byanguwa okubeera nga biyitamu n'osobola okubeera ng'ogenda. Wambuuzizza nti ddagala ki ly'osobola okubeera ng'onaabako. Ekyamazima ddagala weeriri ly'osobola okubeera ng'onaabako naddala ggwe ng'olinako olugendo lw'ogenda okutambula. Bw'oba omanyi nti ogenda ku lugendo oluwanvu mukko, kikulu nnyo onaabe ku ddagala otambule bulungi, weggyeko ebisiraani, weggyeko ebyo byonna by'obadde ofuna mu mbeera ez'enjawulo. Kakati gw'agenda okutambula ng'ofuluma Uganda ogenda mu nsi z'ebweru, eddagala ly'osobola okunaabako lye lino, naye nga sinnaba kuwa ddagala, kikulu nnyo omanye ensonga eno. Bw'oba omanyi nti ogenda kutambula, kikulu nnyo tomala gayogera buli muntu kumanya nti ogenda bweru. Bw'oba omanyi nti ogenda kutambula, sirika n'ekyama kyo. Osobola okubuulirako abantu nga 3-4 abo abakulu, kwegamba basaanye okumanya ensonga eyo, okugeza nga bazadde bo, omwana wo, omwami wo oba mukyala wo. N'olwekyo fuba okulaba nga toyogerayogera ng'ogenda kukola ekintu, naddala kati ekintu ng'ekyo ng'ogenda kugendako bweru wa Uganda kukola, ogenda kufuluma Uganda, olina gy'ogenda okgendako, kibeere kyama kyo n'abo abantu bo b'osobodde okubuulirako. Abantu b'olina okubuulirako balina kubanga abantu bo. Mulekeraawo okwogera ebintu ebyo nti ngenda bweru, ngenda kukuba kyeyo, n'obiteeka mu guluupu n'ogamba buli muntu kulwokuba nti bakwano bo. Si kirungi. Abo bennyini b'obeera obuuliddeko ate be bavaako obuzibu ne bakulemesa, ebintu byo ne bibeera nga bigootaana. Ky'oba olaba ng'ojja kusanga omuntu mujja kugendera mu bibinja, tugeze nga mulinga 10, basooke batwaleko 20 gw'osigale, batwale n'2 amalala era gw'osigale, batwale n'abalala era gw'osigale. Ebiseera ebisinga obeerako ekyo kiba kikutambulirako ebisiraani ebyo eby'enjawulo. N'olwekyo kyangu nnyo mikwano gyo egyo gy'obeera nagyo gisobola okulemesa okutambula gy'obeera oyagala okutambula, naddala ng'okubeera ng'ofuluma Uganda okugenda okukola ebweru. Beera nga toyogerayogera, sirika n'ekyama kyo, bigubeko mpolampola, n'oluvannyuma obeere ng'ogenda. Balitegeera butegeezi nti wagenda, naye toyogera. Nekyo njagadde mbeere nga nkikubuulira oba nga nkibabuulira. Bw'omanya nti ogenda kutambula, ogendako bweru, kikulu nnyo naaba ku ddagala, weggyeko ebyo eby'enjawulo, bisiraani, lutwe, butaagaliwa, butaweebwa, kwegamba ebyo eby'enjawulo byonna obeere ng'obyeggyako. Naaba ku ddagala lino lingenda okubuulira. Ate era onaabe ne ku eryo eritangaaza emikisa gyo. Beera ng'owuliriza eddagala lino, funa w'owandiika. Ngenda kuba ndikubuulira. Tutandike n'eryo eryambulula, erikwambululako ebyo ebitali birungi. Beera ng'ofuna ke bayita akambula. Funa akambula, ofune akazunzanjuki, ofune amazzi ga mukoka, ofune olukandwa, ofune omulamula. Ku mulamula osobola okufunako ebikoola 2, ofune akeeyeeyo akatono akakumirizi, funa akeeyeeyo akakoomulujja, ofune omunnyo ogwo omulungi, ofune obukoola bwa muleke. Ku muleke funako obukoola 2, ofune n'eddagala lye bayita ennongo, ofune n'ennongo, funako obukoolakoola n'obuti. Kati eddagala eryo nga bwe ndikugambye lyonna, nkusaba ofune ebbaafu. Amazzi ga mukoko osobola okufunayo ekikopo kimu oba ekitundu ky'ekikopo, beera ng'ogayiwa mu bbaafu omwo. N'omunnyo teekamu mutonotono, toteekamu mungi. Bw'omala teekamu eddagala eryo mu bbaafu, teekamu ku mazzi ag'ekidomola, teekamu matonotono agasaanidde, yenga eddagala eryo. Bw'omala oddiyenga, funawo odda ebweru. Lino eddagala olina ddinaabira bweru, tolinaabira mu kinaabiro, tolinaabira mu nnyumba, linaabira ebweru. Bw'oba olinaaba beera ng'oyogera, kibayita okulaamiriza. Olondamukko n'ogamba nti kano kambula, kanyambululeko ebisiraani, kanyambululeko obutaagalibwa, kanyambululeko olutwe, kanyambululeko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Gano mazzi ga mukoka gankokooleko ebisiraani, gankokooleko olutwe, gankokooleko obutaagalibwa, gankokooleko obutaganja, gankokooleko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Olondemu era ogambe nti kano keeyeeyo kanjereko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Ogambe nti luno lukandwa, lunkanduleko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Bw'otyo beera ng'onaaba weeyira eddagala eryo buli wamu. Eno nga bw'oyogera nga bw'olaamiriza bw'otyo, kigenda kubeera ddala kirungi. Eddagala lino
ery'okweyambula linaabe kawungeezi ssaawa nga 2 ez'ekiro oba ssaawa 4 kwegamba abantu ebaggweera ebweru oba onaabira eddagala eryo bwe kityo bwe kiri. Kati bw'omala okunaaba eddagala lino ery'okweyambulula weebake ku budde bwe bukya ssaawa nga 11 kitundu 12 obudde nga tebunnakya bulungi kwegamba ng'enjuba tennavaayo, funa ebbaafu endala teekamu eddagala lino ery'emikisa by'olina ddinaaba ku makya ku budde obwenkugambye. Funa embutamu giteeke mu bbaafu, ofune mukasa muteeke mu bbaafu, ofune kayaayaana muteeke mu bbaafu, ofune olweza luteeke mu bbaafu, ofune akasekera akatalina maggwa nako kateeke mu bbaafu, ofune nabbugira ne nabbugira muteeke mu bbaafu, ofune mavi ga mukulu naye muteeke mu bbaafu, ofune omukaabira nagwo guteeke mu bbaafu, ofune omuzzaŋŋanda funako bikoola biteeke mu bbaafu, ofune ebbombo ku bbombo buno obuntu obulanda buggyeeko n'ebbombo liteeke mu bbaafu, ofune amata g'ente naddala gagakamiddwa oba ge batunda ku ddayala 10,000 nago gateeke mu bbaafu. Osobola okufunayo ekikopo nga kimu nakyo kiteeke kiyiwe mu bbaafu, ofune n'ennamirembe muteeke mu bbaafu, ofune akafugankande n'akafugankande kateeke mu bbaafu. Osobola okufuna n'eddagala lye bayita muweebwa nalyo liteeke mu bbaafu. Kati eddagala lyonna nga bwe ndikugambye likwate liteeke mu bbaafu, teekamu amazzi g'ekidomola amatonotono agasaanidde. Beera nga eddagala eryo liyenge. Bw'omala oddiyenga bulungi funawo oddo obeere ng'olinaaba nalyo, linaabe budde bwa ku makya nga bwe nkugambye. Bw'oba olinaaba oteekeddwa okubeera ng'oyogera kye bayita okulaamiriza. Eddagala lino ddungi nnyo, lino litangaaza mikisa gyo oba ddagala lya mikisa osobole okubeerayo obulungi gy'oli obeere n'emirembe liddagala lino. Era bw'oba onaaba oyogera olondamu n'ogamba nti eno embutamyeko ebirungi bye neetaaga, ogambe nti ono kayaayaana njagala buli kirungi kyonna kibeere nga kinjaayaanira, njagala boosi wange abeere nga njaayaanira. Ogambe nti kano kasekera njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga nsekera, njagala boosi wange abeere nga nsekera, njagala mukama wange abeere nga nsekera. Ogambe nti ono namirembe njagala mbeere n'emirembe ku mulimu gwange, njagala mbeere n'emirembe eyo gye ŋŋenda. Bw'otyo ogambe nti kano kafugankande njagala neefuge omulimu gwange. Bw'otyo beera ng'oyogera, beera ng'olaamiriza, kijja kuba kikuyambako bulungi. N'eddagala eryo ly'osaanidde okubeera ng'onaabako gwagenda ku kyeyo. Ekyamazima naaba ku ddagala, kijja kuyambako kuba bingi by'obeera oyiseemu ng'okyali wano Uganda. Beera ng'onoonya ku ddagala, beera ng'onaaba ku ddagala eryo. Bw'oba ng'obadde olina ebyo ebiyinza okukumalako emirembe, biba bijja kuvaako bulungi nnyo. Ky'oba olaba nti osaanidde onaabe ku ddagala eryo. Naawe eyambuuzizza eddagala eryo ly'olina okunaabako, ebintu byo bijja kwanguwa bulungi nnyo olw'ensonga nti ojja kuba n'omukisa ogwo. Ky'oba olaba nti buli muntu ajja kukugamba nti gwe ng'olina omukisa, ebintu byo nga byanguye okukomawo. N'olwekyo kye mbasaba mmwe mwenna abagenda ebweru ku byeyo, beera ng'onoonya ku ddagala eryo obeere ng'olinaabako, kigenda kukuyambira ddala bulungi nnyo. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.